Everything is over. Over how? We are here, Mami Pretty is here. Buli omu ali waneeno naye baye abantu abakubye Pretty ekisinga kale okubeera ekyennaku nti ate taata we yatwala poliisi ya wano era taata kati saawa zino batulese wabwere batufulumizze ne balekayo Pretty ne maama talina Pretty ne maama ali bibye ne Pretty ali bibye kati saawa zino batugambye ng'omwana yakkiriza omusango nti gwamusinze naye kale ffe tetuli ku mwana kyakukkiriza musango twagala kugamba oba twagala kumanya kale omusango omwana waba yakukkiriza abadde alina okubonerezebwa bw'atolwa omwana munne kubanga taata w'omwana oyo Kaftan ayogedde n'agamba nti kale ensonga ezo zibadde z'abaana olw'okubanga taata w'omwana oyo yatwala poliisi ya wano we tuli ssaawa zino so abannayuganda bonna bamaama mwenna eyo abalina abaana ab'emyaka 15 n'abaana abasembayo abato ensonga eno ndoza mulabye videos kati zakasatulatinga nga 3 ezifaanaganako ku kino video ya Pretty eyasoose ofuluma mu video zonna nga bakuba omuntu ne baddamu ne bakuba omusajja yazzeeko omulala because of these girls. Right now wetwogerera taata w'omwana yakubye ali wano yatwala poliisi ya wano wabula ate omwana we ali ku live ku TikTok. Kaftan, you're on TikTok live dancing, celebrating just because your dad is here defending you. Yo mwamulabyeko Kaftan bano abamukubye because bamukwese taata we yatwala poliisi ya wano ngera we kunnyonnyodde ate ng'engeri gye kigamba nti omwavu tasinga musango bwe tuli ssaawa zino fe abaavu tuli wabweru wano victim ali yekka ne maama wa victim ali yekka oli ayakubye ali eri because taata we ye yatwala poliisi ya wano so bambi mutusaasire nanti kati mumanyi kyembamukola soke mukakane mukko nga etusala amagezi naye ffe obanga omwana oyo musango gwamusinze itizoke naye ffe tetutayagala kuba nti yakubiddwa twagala banoga eddagala eryokukubira naye olw'okubanga ndi mukulembeze mu kitundu ate nga nkula n'abavubuka kinkatako okulaba nga abaana ng'abo bataasibwa mu mbeera yonna gye baba batuuseeko mumanyi ng'omuvubuka mu kawempe okusinziira ku bawala bola bawala Mikwano gya Pretty bagamba nti poliisi ebalemesezza okumwagisa esinga tebawadde na buyambi gwogenzeeko munda n'oyogerako n'abambeera eri etya nakatuuka ku kifo kino naye embeera gye nsanzeewo nga kigambibwa nti nno bakyamulemedde munda ne maama we so access to her is very impossible naye ffe kyetwagala kulaba nga omwana oyo bamuggyeeyo kuba yakubiddwa bubi agende mu ddwaliro bamwekebejje oba oli awo oyinza okuba kwesiŋŋana nga yafunye obuzibu munda mu mubiri tetumanyi bagende bamwekebejje nga yetunoonya abaana abamukubye wabeerewo justice twagala kulaba bwenkanya omwana waba yakkiriza omusango kuba banne be bagamba nti akkiriza omusango ogw'okukwanibwa omusango ogw'okwagalanibwa so bwebanga alina omusango gwe yagukkiriza naye twagala bali abamukubye nabo bavunaanwe ogw'okukuba gwe twagala gwe musango omukulu waneeno nga gwe omukulembeze ate omukyalo ebikolwa bwe biti byeyongedde nnyo ensangi zino mu bawala bano abavubuka naddala n'abafumbo biki ebiviirako ebikolwa bino okulaba nga abantu batandika okwekuba bwe bati ebyabasajja ensonga enkulu bwe biba nga bituse mu byabafumbo bwavu buleesa ensonga zino nga zikutta akati abantu beekuba mu ngeri yonna wabeerawo butakkaanya mu ngeri y'essente kugabanya ssente byakulya waka kulabirira abaana kusomesa abaana bireeta nnyo obutabanguko mu maka naye ate era mu bavubuka noza ensonga eyo nayo obwavu buleesa ekizibu ekyo wabeerawo omulenzi nga yagadde omuwala olw'ensonga emu oba endala n'omulala nga yagadde omulenzi y'omu kivaako obutabanguko ekiviirako ddala obutabanguko obwavu n'embeera ey'abavubuka nga bw'ogimanyi tugambe nti abazadde beesuddeyo gwa naggamba ensangi zino ku baana baabwe
tebakyabawa budde bumala kubeera nabo okulaba nga omwana w'emyaka 15 afundikira ng'ali mu bikolwa bwe biti ebyokwagalana n'amayiza nga akubiddwa nga atusiddwako ekyo nakyo kituufu kuba nti abazadde nabo kati bali mu struggle, abaana babalese ebbali bali mu kunoonya ssente zakusobola kubeezaawo maka gaabwe. So osanga omwana w'emyaka 15 ng'ali mu kwetaaza ebibaviirako ebyo era bwavu nga bwenjokedde. Mwana ajja genda anoonye boyfriend, ajja mugulira paadi, oba oli awo ajja mutwala ku ssomero, ajja mubeezaawo. Naye ekyemukisa omubi nti olumu abaana abamu bagwa mu bizibu ng'ebyo.